Katonda yamujje bulamu ensi eno ennaku zombi zabadde abiri mu mukaaga essaawa zabadde nnya n'ekitundu ez'ekiro nga badde atawanyizibwa obulwadde obw'ekibumba nga yafiiridde mu ddwaliro Ensambya. Paseiga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi zaali 25 omwezi ogwokuna mwaka gwa 1976 wafiiridde ng'alina emyaka 44 egy'obukulu. Yazaalibwa mu disitulikiti ey'e Bukomansimbi ku kyalo ekimanyiddwa nga Mpaama, era nga bakadde be ye mugenzi Elizabeth Kwagala ono nga yafa 2018 saako ne mukadde we amanyiddwa nga Joseph Matovu ono yafa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi wa 11 mwaka gwa 1995. Okusinziira ku nteekateeka nga bwe zigenda okutambula ku maziika, yali yaleka ekiraamo kyakwasa bannamateeka be obedda famire ne bannamateeka bali mu kusala ntoto n'okulaba ngeri ki enteekateeka bwe zigenda okutambula. Ekiraamo nga kigamba nti omusumba Augustine Gabizaayo yalaama nga lwafa bayisaawo ennaku 5 nga tannaba kuziikibwa, era mwezi ennaku 5 bwe twabaze nga zigenda kuggwako ku lunaku olwa Sande, era bwe teekateeka okulaba nga agalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Mu kiraamo kye yagamba nti oluva mu ddwaliro bamuleeta butereevu mu kyaki ye, era bamuteeke ku katuuti abagoberezi be n'abantu be batandike okumukubako eriiso evvannyuma. Yagamba nti ku lunaku okusinza ku nteekateeka bwe twabaze ennaku ezo, ku lunaku olwokutaano tugenda kuba n'okusaba okw'okujjukira emirimu gy'omugenzi n'okulaba nga tusaba Mukama Katonda okulaba nga amusobako Mukama Katonda amusonyiwa ebyo ebyamusoba kwe, era okusinziira ku kiraamo nga bwe kyatambula oba bwe kyogera okusinziira ku bannamateeka, yalaama aziikibwe e Kawaala okulinaana maama we omugenzi Elizabeth Kwagala bwe yagalamizibwa, era enteekateeka zonna ez'okuziika zijja kutambulira wano e Kawaala Mukama Katonda wanaaba atusobozesezza. Okusinziira ku kiraamo n'enteekateeka nga bwe zigenda n'abaana nga bwe batambula, tusubira olunaku olwaleero nga bakulembeddemba naffe aba A+ bagenda kumuggyayo bamuleete mu kyaki wano e Kawaala bamuteeke ku kituuti okusaba kugende mu maaso.